Abavunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu wansi w'ekibiina ekibagatta beetabye mu ttabamiruka mwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku ngeri ey'okunnyikizaamu ensomesa ya tekinologiya n'omutimbagano mu matendekero nga batambulidde ku mulamwa gw'okusitula tekinologiya n'emitimbagano mu matendekero gano. Because we are still trying to feel very comfortable in online learning environment, and we have artificial intelligence that has turned everything, I would say, upside down. It is so radical, it's so revolutionary. It's one of the highest technologies that have been adopted fast across all sectors of human operations. Mu nsisinkano eno basazeewo nti amatendekero galina okuyambagana n'okuwaŋŋana amagezi mu masomo ga tekinologiya n'emitimbagano akageri gye byetaagisaamu amagezi ag'ekikugu. That they needed to pool their resources, they needed to be able to learn from each other, and that is why you see them coming regularly in such fora as this. Mu lukiiko okuŋŋaana zino zigenda kutetenkanya okulaba nti nno obusobozi buno obupya obulabiseewo bukozesebwa mu ngeri entuufu ate butuyambe ng'eggwanga okweyongera oba oliawo n'okubuuka amawanga amalala we gayimiridde ku by'enkulaakulanya. Profesa Michael Mawa, omutandisi w'ekibiina ky'abakwasaganya omutindo mu matendekero gano, annyonnyodde ku bituukiddwako n'ebiruubirirwa by'ekibiina kino mu kutuukiriza omulamwa gwakyo. We do recognize that institutions need guidance, need support in regards to the use of AI in curriculum framework, the use of AI in research, the use of AI in general practice within the institutions in order to maintain integrity, in order to maintain honesty in our academic processes, and in order to ensure that there is quality. Mary Mouse Mukokoma, President wa Uganda University's Quality Assurance Forum, wanalambuludde ku kusoomozebwa kwe basanga omuli ebbula ly'ensimbi ebibalobera okukola emirimu gyabwe obulungi n'awanjagira gavumenti n'amatendekero okukolera awamu. Omwana alina okuyita ebigezo nga takopye kubanga abaana abamu bayinza okukopa bwakwasaganya omutindo ogenda n'olaba nti ddala abaana tebakopye naye ebyo byonna byetaagisa ssente kati oluusi ssente tezibaawo. Ekyokubiri tetunnafuna kibiina kigunjula bano abakwasaganya omutindo. Hassan Kasagga, BBS Terefayina, Gambuuze.